okufuna abantu abagenda ne babalimba nti nyamba okukusiza eddagala lino ngenda okukusa ssente bwe kati bw'osanga oli ng'avudde eno ng'alina ekizibu olwedde oli akulembezza essente nti nyamba okole kino alowooza essente zasookedde okufunako so kwegamba kimwanguyira nnyo okugwa mu mutego ogwo so naye tugezaako nnyo. Kumpi buli lunaku waliwo bannayuganda abaddukira eri bannamawulire nga balaajana olw'abantu baabwe abasibibwa mu mawanga ga Buwalabu gye bagenda entakera okunoonya emirimu. Abasinga ku bano basibibwa olw'emisango emitonotono gamba nnyo empapula ze bakolerako okuggwako okusoowagana ne bakama baabwe ko n'emirala so nga n'abaana bannayuganda be bazaalira mu ggwanga lino babadde tebakkirizibwa kudda ku butaka. Okusinga bino byerabikidde nnyo mu mawanga ga Saudi Arabia ewasinga okwettanira bannayuganda ekyawaliriza gavumenti ya Uganda okutandika okuyingira mu nsonga eno. Ng'ategedde bino minisita omubeezi ow'abakozi mu minisitule y'ekikula ky'abantu yakuno yabiteekamu engatto era sabbiiti yonna ewedde yagimaze mu kibuga Riyadh eky'eggwanga lya Saudi Arabia ng'awayamu ne munne bwe bafaanaganya emirimu mu ggwanga lino Engineer Ahmed Alaji ku nsonga z'abannayuganda bano. Kati leero minisita ono abuulidde bannamawulire nti mu nsisinkano eno teyakotokedde busa anti batadde omukono ku ndagaano ekkiriza okuyimbulwa kw'abannayuganda abali mu makomera mu ggwanga lino era basonyiibwe n'emisango gyonna gye babadde bavunaanwa. Bwe twasabye ne bapadoninga bannayuganda kwegamba bagambye bagenda kutuyamba okutaasa abaana baffe abali mu prisons n'abali mu deportation center bonna abali mu Saudi Arabia. Minisita Anyakun ategezeza bannamawulire nti oluvanyuma lw'endagaano eno baweereddwa ennaku 6 okulaba nga bannayuganda bonna basonyiyiddwa batuuke e Uganda. Kwegamba okuba bwe twabeeredde naye in the next 60 days tulina okuba nga buli every process okufuna data okulaba nti abaana bali wamu batambula batuuse mu Uganda is within the 60 days. So that is the tentative program that we have. Kitegeerekese nti okusinziira ku ndagaano eno abo bokka abatali ku misango egitwalibwa ng'egyanaggomola be bajja okuteebwa. Okuggyako abaana abaakwatibwa nga balina drugs, enjaga n'abalala abafuna abata abantu eyo. Waliwo ensonga gye njagala okuwulira eggwanga. Abantu baffe bagenda mu religious tourism ne baba nga waliwo ababalimba ne bakwata enjaga ne bateeka mu bintu byabwe. Etteeka lyeyo ligumu nnyo era omuntu baba bagenda mutta. Kyokka minisita ategeezezza nga mu kiseera kino bwe batamanyi muwendo gwabo abagenda okuzzibwa nga kati kye bakolako kwe kwekenneenya ebibalo okumanya omuwendo omutuufu. Kati gavumenti nga ffe tesobola kwasatiininga abaana abaliyo kubanga abamu bagenda nga ffe tumanyi ate waliwo abalala abagenda nga gavumenti temanyi bagenda ne kampuni ziri zeetawandiisa ne gavumenti. Kati abantu abo batuletera obuzibu tesobola okumanya gye bali kubanga tebali mu Minisitule ya Genda temanyi. Kyokka okkendeeza ku bannayuganda abakwatibwa mu ggwanga lino minisita agamba bongedde amaanyi mu kutendeka abatannagendayo. Abamu babadde batraininga abamu tebatraininga so tubale tulinayo ensonga eyo then n'okuspeedinga process tubale tulwayo nnyo kubanga kati tulina competition ennyingi eri Ethiopia ne Burundi n'amawanga amalala sino twagala improvinga ku timing yaffe ya Uganda okulaba nti tuimprovinga okutwala abaana baffe. Kiteeberezebwa nti bannayuganda abasukka mu mitwalo 17 be bali mu mawanga ga Saudi Arabia, Qatar ne Dubai nga buli mwezi baleetako n'ensimbi obukadde bwa $650. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.